tutandikiddeko mu kisaawe kya kadongokamu. Olunaku olwaleero abayimbi ba kadongokamu abegattira mu bibiina ebyenjawulo ebbugumu ly'amaanyi nnyo. Bannaffe ekibiina kyaffe kye bayita KAMUTA. Ekibiina kino kye bayita KAMUTA kye kigatta abayimbi ba kadongokamu era nga bakiyita Kadongokamu Music Theatre Association kye bayita KAMUTA. Olunaku olwaleero basobodde okuba ate nga enteekateeka etambula bulungi nnyo era nga enteekateeka y'okulonda obukulembeze bwabwe obupya nga bw'omanyi nti bannaffe bano bakadongokamu babaddemu n'okusika omuguwa era nga waliwo bannaffe abasobola okuba ate nga beeyawulamu era mu kibiina ne bakola ekibiina kye bayita KAMAU. KAMAU bakiyita Kisoboka Country Music Association of Uganda ng'ekibiina kino kikulu omukulu gwe bayita Fred Sebata nga petroni wakyo mukulu gwe bayita Walukaga Matyansi. Kati olunaku olwaleero abayimbi ba kadongokamu abagwa mu kiwayi kya KAMUTA kino kye kibiina ekyasookera ddala nno okuva ndooza nga 2007 omukulu ono DJ Kikofiri abadde akitambuza paka akadde kale bagenda okuba ng'okulonda kukyagenda mu maaso era ng'okulonda kugenda kuli wali ku hotel bagiyita Sekawa Hotel wali mu Kibuye era ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Ebitonotono ebikwata kulonda kw'abayimbi ba kadongokamu ng'ebisaanyizo okwesimbawo olina okuba ate ng'osasula emitwalo 5 gy'okwesimbawo, olina okuba nga waakiri wamala P7, olina okuba nga akalulu kano kagenda kuba kakusimba ku mugongo era olina okubaako ne ba agenti basatu bakuyambako mu kalulu kano. Kati enteekateeka y'emu ku ezo ezigenda mu maaso wabula ng'ebifo bino abayimbi ba kadongokamu basobodde okuba ate nga ababifunye edda mulimu waliwo ekya vice president omukulu bamuyita Jamiru Njuba yawangudde edda tewali amuvuganyizaako wadde n'omu ate nga general secretary omukulu bamuyita Salongo George William Lule ate nga PRO oba gwe bayita public relations officer ye Sala Madrid Nabukeera ate nga coordinator ye Isaac Lubo oba gwe bayita Daddy Isaac ate nga akulira aba president abakadongokamu bamuyita MC Suku yagenda okuba ate nga akitambuza be bannaffe aba KAMUTA bwe bayimiridde akadde kano era ng'okulonda kugenda mu maaso wabula ebbugumu liri wano okulonda ssentebe wadde nga abantu beebuuzizza abazze okwesimbawo amaanyi nga matono. Kati bassentebe abeesimbyewo ku kakiiko kano era ng'akuliddemu ku by'okulonda mu kibiina kya KAMUTA ekya kadongokamu omukulu bamuyita Chief Kabugo abamuyita Chief Abudu Kabugo ono yakuliddemu ebyokulonda byonna nga bigenda okuba ate nga bitambula nga kati ewali Lumwanyeera ye president wa KAMUTA wano omukulu gwe bayita DJ Kikofiri abasinga gwe basinga okuba ate nga n'abayawukanako bagamba nti omukulu ono embeera gye yali yeeyisaamu mu mbeera ya ssente obukulembeze bwe nga bagamba bamulonda batya. Kati bwe yawulira ebyo byonna n'agamba kateekewo okulonda. Kati wulira abagenda okuvuganya Kikofiira Kawuukiro na DJ Kikofiira abamuvuganya bamuyita Mulongo Babiri Janaati walogo bayita Nyehangane Philip omwana w'abandi ono mbadde nteramulaba mu firimu za bina Uganda naye waliwo ne gwe bayita Kaluleta Deo. Kati abo be bakulembeze abeesimbyewo ku kibiina kya kadongokamu eky'omukulu gwe bayita DJ Kikofiira yabadde asinga okuba ate nga akitambuza nenkakasa era Kikofiira nja kubuulira olunaku olw'enkya nti Kikofiira akawangudde naye ng'okulonda kukyagenda mu maaso kutegeeza guli wali ku Sekawa Hotel mu Kibuye awo enteekateeka yegenda mu maaso. Nategeddeko n'olunaku olwajjo bannaffe bano ab'ekibiina kye bayita ekya KAMAU abakulu bano abeewandiisa beeyawula ku kibiina kino ekikulu omukulu gwe bayita Fred Sebata nga bakyawandiisa abayimbi abagala okuba ate nga babeegattako nga bw'omanyi abawandiisi w'ekibiina ekyo ye Kibijjigiri yakwasaganya ensonga ezo naye nga byonna ensonga za byanfuna ezibatuusizaawo abayimbi ba kadongokamu balaba okuba ate nga obuuli awo embeera bagitambuza. Kati nno ge gavaako mu kisaawe kya kadongokamu abadde beebuuza okulonda kwa kadongokamu kwaddi ensonga zezo zigenda mu maaso. Kikofiira bamuvuganya amaanyi agamu mbadde naakagawulira naye kale